Ebbanga libadde ddene nnyo nga munneebuuza nga mwagala okubaate nga mumanyi omukulu gwe bayita Sansa Viba sound akadde kano covid ye nawe twasobola okubaate nga tukoma okubaate nga tumuwuliza covid yamuyisizza atya tusobodde okubaate nga mufunyeko ebyo mbadde nkyalinze ebyuma bisobole okubaate nga bituuka awo n'ebyuma byasobodde okubaate nga bituukira asobole okubaate nga atuwa ekituufu gwe nkutegeezako n'omukulu bamuyita Sansa ye nannyini Viba sound disco atamanyi Viba sound yatandika mu 2005 mu kibuga Masaka zezimu ku disiki ez'amaanyi eziri mu kibuga Masaka era ng'omukulu ono gwe bayita Sansa Dennis amutegeera obulungi abeeruwankoni amubeera ndowooza mutegedde obulungi abeekalisizo omukulu awo wazaalibwa musajja musomesa mutendeke era nga yasobola okubaate nga asoma n'asobola okubaate nga amalako yasobola okubaate nga akuguka mu bintu by'endongo era nga alina certificate in sound engineering. Sebo Sansa oyagala kunfaanana omukulu Sansa ono yasobola okubaate nga ekyenjawulo gifuneyo South Africa nasobola okubaate nga akola internship mu nsi ez'enjawulo abazungu bamuyamba nnyo yasobola okubaate nga ategeeza agendako sayidi z'Italy okola practicals ez'enjawulo yagendako mu America, Japan, London yonna ng'agezesebwa mu biki byayinza okubaate nga akola mu kutereeza amaloboozi ye mukulu ono Sansa gwe nkutegeezaako amutegeera obulungi era musajja musomesa nga bwe nkutegeezezzaako yasobola okubaate nga agendako ebweru w'eggwanga yamalayo emyaka gyalinga 7 ye side ze South Africa yasobola okubaate nga akomawo ne Uganda nasobola okubaate nga atandika sound gye bayita Viba sound mu 2005 ndowooza omutegedde bulungi gwe ngenda okubaate nga nkugambako omukulu ono abeeruwankoni kalisiza omukulu ono era ali mu nteekateeka bingi nnyo byagenda okubaate nga atubuulira wano era asobodde okubaate nga tumubuuza mukulu Sansa kiyimiridde kitya obadde wabulira wa Viba sound etambudde etya mu covid yena ategeezezza nti aleese ebyuma ebipya era mwabagamba nti mubadde munoonya ebyuma ebipya sooka owulira omukulu Sansa Viba sound ng'atubuulira. Bannamasaka mbalamusiza nnyo amannya gange nze Sansa director wa Viba sound ne Viba internet Viba leero bannange ebikaasoke mbireke nja bikwanjulira bannamasaka mbalamusiza nnyo njagala okutwala omukisa guno okubeebaza okutuwagira ebbanga n'okubategeeza nti tulina enteekateeka empya mwaka guno ebyuma ebipya tubaletera ebyuma ebipya covid n'abikwata naye kakati twabisa bukuludde abalina emikolo abalina pate zaabwe ebivulu byo tebinaba aya basi oyo nno ye mukulu Sansa nga akutegeeza nti mu mbeera ya covid ng'ebyuma byali bikwatiddwa akadde kano basobodde okubaate nga babitadde yasobodde okubaate yabireese omukulu ono gwe bayita Sansa wa Viba sound kati era omukulu ono yasobodde okubaate nga ategeezaako nti muwadde baagala Viba sound egenda mu bidongo n'egenda mu mikolo egenda kubaate nga bajawudde omukulu ono era ng'agamba nti enaakuba ebikaali yanjawulo neekuba emikolo gamba nti olina mbaga graduation yeno yo yanjawulo kati byebyuma ebipya byasobodde okubaate nga asitula mu mbeera nga bwesobodde okubaate nga etambula era asobodde okubaate nga afubye nnyo okubaate nga ategeeza asobodde okubaate nga ategeezezza nnambika abannayuganda bonna n'abawuliriza rediyo eno ku kirwadde kya covid-19 kubanga y'omuku kubasobola okubaate nga ekirwadde kya covid-19 yasobola okubaate nga akirozaako omulimu gwetutambuliddeko ategeezezza bonna abali eyo ekirwadde kya covid-19 gyekiri era agambye bino mu mbeera eno gye tukoleramu twabaleetera ebintu eby'omulembe bajje batugezeeko balabeho ku njawulo ekirala njagala okukubiriza abanke njagala abawuliriza ba rediyo yaffe obategeeze nti abantu bagende begemese covid entertainment industry yaffe bajje ogiggula ye mukulu oyo nno ye mukulu Sansa nga ategeeza era asobodde okubaate nga afubye nnyo okubaate nga bategeeza nti covid gyali naye asobola okubaate nga yamuwona omukulu gwe bayita Sansa era asobodde okubaate nga ategeeza abalina ebidongo nti mutandikira awo mu mbeera nga basobodde okubaate nga etambula oba oyisizaamu ekidongo sobola okubaate nga otegeeza abantu bagende okwegemesa ekirwadde kino kuba banaakoma okubaate nga twegemeseza awo no ne muzeeyi wajja okubaate nga asumulula endongo eno era tugenda kuyisaamu emizinda ojja kutuusa obubaka buno eri abalina disco abalina public addressing systems bwe baba bayiseko mu kibuga bagende nga bakubiriza abantu begemese kubanga omukulembeze yagambye bwe tutaweze bukadde butaano tagenda kutuggula ndowooza owulidde ye mukulu Sansa nannyini Viba sound disco gye kutegeezaako yatandika 2005 akadde kano eba myaka emeka kati nno we tuyingiridde 2021 asobodde okubaate nga abongereddeko endala Viba sound disco egenda okubaate nga ebakubira emikolo ye musajja ono yasooka okubaate nga aleeta sawundi ey'omuleme mu kibuga Masaka zino ze bagamba nti
emizindalo gye bapanga si bye bibiri ebyokuteeka wansi. Yasookerako ddala omukulu n'ategeeza ku kirwadde kya COVID-19 yakyevuma olw'embeera ye yakiwona bwonyi yali atuuse nayo naye omukama asobola okuba ate ng'amuyamba. Ekyenjawulo kye nafuna kwe kuba nti covid yankwatako kale yatuyisa bubi nnyo ekyo kyetugamba nti covid aliyo gyali genda maaso n'okuba ng'omwetangiranga covid atuyisiza bubi ku byenfuna naye always omusajja otegeddwa okubeera n'olutanative tubadde tukolako ku bintu ebirala mpolampola. Abadongo bakubirize toba ku puroguramu eno nga tobulidde bantu. Aya basi ndowooza abadongo mwena muwulidde ensonga zonna omukulu ng'ategeeza era wanasobodde okuba ate ng'azzamu abannannyini bidongo mu kibuga Masaka y'omu ku bakulira be bali mu nteekateeka y'okuba ate nga bakulira saako balina enteekateeka y'okutandikawo saako eyaba disco bannannyini disco mu kibuga Masaka ne Greater Masaka yonna olw'embeera nti covid yasobola okuba ate ng'eyingirawo omukulu ono yagamba nti enteekateeka za saako eno yasobola okuba ate ng'ayimiriramu naye nga budde bonna bagenda kuba ate nga basumulula era nga bagamba nti abalina enteekateeka yonna eya saako bannaffe abadongo ey'okuyamba ku badongo ab'enjawulo covid wanaabatereredde nga n'abadongo beeterezeza bijja kuba ate nga bitambula kubanga bo baali batandise dde okusagula nga gavumenti egenda kuba ate nga bakwasizaako n'olw'embeera ya covid nti buli kimu kyasobola okuba ate nga kirinnyamu agambye bwati ku nsonga ya sako. Enteekateeka saako y'abadongo yazinganamu katono olw'ensonga nti ebyenfuna byabwe byagootaana. Okusagula mu gavumenti okuba tubafunira ku ssente ne zitulemerera. Ekitubira tukitadde tulinde embeera bw'enaggula then saako eddemu etambule. Ye mukama wange naye kati ekiriwo bantu kwegemesa omusajja atugule. Babaala baatukwata ebidongo byatukwata indasitule tekyakola. Buli muntu alina omukadde bw'owulira ku pointi ebagemera mutwale bamugeme covid omuwendo guwere omusajja atugule. Ndowooza owulire ye mukulu oyo gwe bayita Sansa Dennis omusomesa omutendeke ennannyini bidongo oyinza omulaba mu bidongo n'ogamba nti yasoma omusajja asobola okuba ate yasomera ddala. Ayaya sounding ni ya mulamba omukulu gwe bayita Sansa Dennis yategeezezza bingi nnyo byasobodde okuba ate ng'ateekateeka budde bonna abeekalisiza omukulu ono yalina enteekateeka era covid yasobola okuba ate ng'egirinnyamu yalina enteekateeka y'okubatandikirawo leediyo abantu beeruwanko ne kalisizo nagamba nti embeera ya covid akadde kano ebyuma basobola okuba ate nga by'ebyuma byatuuka akadde kana ensonga ya layisinsi ekyamukutte wansi ne waggulu omukulu gwe bayita Viba Sound Disco era omukulu ono asobodde okuba ate ng'ategeeza gw'ayagala okuba ate ng'omufuna ayina akapeni sooka ofunewo owandiika omukulu ono ng'atubuulira enteekateeka yonna era ng'atamanyi omukulu Sansa ono ye muganda w'omukulu gwe bayita Kikankane Sound bonna bali mu bidongo oba Victor Muwonge Sound bamuyitanga Victor Sound omukulu gwe bayita Muwonge. DJ Paul abeera muyita taata DJ Paul ali South Africa mulengera wano mpolampola. DJ Paul abamuwebuuza agenda South Africa agamba nti omukulu gwe bayita Gerard Viba Sound gwe buli kyolaba ekintu kyonna nga kiriko Viba bebamu Viba Sound Viba Electronics bonna sooka owulira omukulu gwe bayita Viba ono Sansa ng'atuwa akanamba kasimu. Viba Sound nga bulijjo ofiisi zaffe ziri okuliraana tuweereza oba kutuweereza ekizimbe kya dayisisi ekiddako wetusanga oba okutufunira ku namba za simu 0701 79 8762. Mbaagaliza ekisibo ekirungi eri baganda bange abasiraamu n'okubiriza abantu okugenda okwegemesa covid. Aya basi endowooza owulidde ye mukulu oyo wa Viba Sound Disco oyinza n'ogendako ku Facebook nosobola okuba ate nga obagobera yeteekateeka olunaku olwaleero gwe sobodde okuba ate nga mbaleetera omukulu oyo oba oliawo bangi nnyo abasobodde okuba ate bafuna kyasi n'abakulu abasobodde okuba ate nga batuyamba nnyo mu ndongo abakulu abo oyinza okugamba nti obadde oyina omukolo oyina pateyo toyina ayinza kuba ate nga akuyamba bamuyita Viba Sound era nga ofiisi zaabwe ziri awo kutuweereza ojja okuba ate nga obasanga tuweereza bw'otuuka okutuweereza mu kibuga Masaka oba obatuuseeko ne bw'obuuza nti Viba aliwa ne bw'oba ogenzewa obeera ojja kuba ate nga obafuna ye mukulu oyo Viba Sound Disco abadongo mwenna mbatumiddeko omukulu asobodde okuba ate nga bakuutira okuba ate nga mutegeeza abantu okwegema ekirwadde kya covid-19 awo nno muzeeyi wajja okuba ate nga atuyamba okuba ate nga atugula ye mukulu oyo owa Viba Sound ng'ategeeza ensonga zonna ndowooza ziwulidde kampulumiro kati ne wanongera kuba ate nga nkomawo n'ebingi nnyo.